Okw'omwaka ogujja 2026 mu Uganda ng'eggwanga litunuulira okulonda era nga tuli mu biseera by'okunoonya obululu. Nsaba abakulembeze bonna buli muntu yettanira emirembe, tunoonye emirembe, era nvumirira ne sekuvumirira yenna obukambwe n'obukaawe obutuusibwa ku bantu abatalina mmundu, abantu aba bulijjo. Ekyo nno si kirungi. Kyenva nsaba abasirikale baffe bakola omulimu baleme okugenda okukosa abantu abatalina mmundu. Era nsaba tutumbule nnyo okwogezeganya, okuwaŋŋaana ekitiibwa, era akakiiko ak'ebyokulonda kakole omulimu gwako, tulyoke tuyite mu kulonda nga tukuyitamu bulungi. Wadde tulina ebibiina eby'enjawulo naye tuli bannayuganda, wadde tulina amawanga ag'enjawulo naye buli muntu awe munne ekitiibwa, wadde tulina eddiini ez'enjawulo naye ffenna tuli bantu ba Katonda, buli muntu yeetaaga munne. Embeera y'obudde mugiraba etabanguse. Oluusi we tulina okufuna enkuba tetukyagifuna, ekyeya kijja nga tuwadde guno omwezi ogw'obwedde Novemba guyitibwa mwezi gwa Museenene. Enseenene we zigwira ng'enkuba etonnya naye tetufunye enkuba emala. Kale kyenva nsaba buli muntu afeeyo nnyo okulaba nti tusimba emiti n'okulabika nti tussa omuwendo ku butonde. Bannaffe ab'Essebeeyi baafuna ekizibu, ettaka ne libumbulukuka ne litta abantu baffe bangi era nga libadde likola e Buduuda n'awalala. Naye twebaza Katonda nga tuyambibwako bannaffe abatuyambyeko, tusobodde okufuna ssente okuyambako famire nga 8 mu kitundu kye Bukwo, Kweni ne Kapchorwa, okulaba nti amaka gafuna ebyokulya, ebyokunywa n'ebyokwambala. Era tukyagenda mu maaso ng'ekkanisa okulaba nti abantu abo bafuna obuyambi. N'olwekyo twebaza Katonda. Ate era n'okulaba nti kuba ebintu ebyo bigwawo, abantu abamu batabuka emitwe, balwala endwadde. N'olwekyo tusabye bannaffe amalwaliro agali okumpi n'amalala okuyambako ku bantu baffe era gatukoze bulungi. Bafunye emifaliso, bulangiti, ebidomola, amasannyalaze ag'enjuba ate n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Twongera okusaba Katonda atuyambe mu mbeera eno. Ate waliwo ne bannaffe abalinakivaale eri ababundabunda. Eyo naye ekkanisa yaffe twagendayo nga 26 Ogwokutaano okubatwalira obuyambi, naye nga tuyambibwako bannaffe Anglican Relief, abo batuyambako nnyo. Nolwekyo twebaza olw'abantu abo, naye nno Katonda atuyambe tukuume emirembe, kuba kati ffe ababundabunda bajja eno mu Uganda. Senga ffe emirembe gituggwaawo ate ffe tunaddukirawa. Kale bumuntu afube okulaba ekigambo ky'emirembe akisaako omwoyo. Tulina obulwadde buno obuyitibwa zaamufuula obukwata ebigere, nabwo buyitiridde naddala, bukwata nnyo ate abaana abalenzi. Ugambye badde newunya nti omwana omulenzi ennaku temuggwaako, n'obulwadde ezaamufuula era bulumba mwana mulenzi. Kale nno naye nga waliwo amalwaliro nga Katalemwa, waliwo Kaliisizo, waliwo ebifo ebifaana bwetyo n'Ekiboga n'Emitiyana mu ddwaliro, osobola okugendayo okubayambako ku baana abo. Ne mutagamba nti ono baamuloga bulozi ono, bulwadde obwo busobola okuwona. Tulina bannaffe aba ssimu n'empuliziganya abaakajja bayitibwa Paxtel, abo nno bakola ne Hamilton. Kale nno twakusita nabo omukago tusobole okukola emirimu by'empuliziganya ku ssimu ate n'okuweereza ssente n'ebintu ebiringa ebyo. Tusaba mukolagane nabo.
fundikira njala okutuusa obubaka eri President wa Uganda General Kaguta Museveni, Maama Janet Museveni, ate era n'abakulembeze bonna mu Uganda era n'abakulembeze abalala ab'ensikirano wano nga mu Buganda, Ssaabasajja Kabaka, waliwo n'abakulembeze ab'ensikirano abalala abali mu bitundu ebirala. Bonna tubaweereza obubaka obwa Christmas, ate era si kyokka tuweereza n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bonna abeesimbyewo. Tusaba obubaka bwaffe butuuke n'eri abalabirizi ne bamaama, ababuulizi, abasumba, ate era ne bannaffe ab'enzikiriza y'Abakatuliki, n'aba Orthodox, n'aba Pentekonte, era awamu n'abalala bonna abakkiriza mu ssuubi ery'okujja kwa Yesu. Mbaagaliza ssekukkulu ennungi era n'omwaka omupya abaddemu mu bubaka buno obwa ssekukkulu. Abo abantu abatambuliranga mu kizikiza, omusana guwaakidde kaakano, kubanga omwana atuzaaliddwa ffe era kabaka ow'emirembe, ow'ekitalo, abeerawo emirembe gyonna. Ekiri mu Isaaya essula 9 olusooka okukoma ku 6. Bannayuganda bannange, mbalamusizza nnyo. Ndeeta obubaka bwa ssekukkulu gye muli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, oyo emikisa gyonna mwe gisibuka. Ssekukkulu lunaku lukulu nnyo tulabire ekyamagero, omuwala embeerera okuzaala omwana. Ekyo nno kitulaga nga bwe tulaba mu Luka essula 1:37 nti Katonda ayinza byonna era akuba ekkubo eritali. Mu lubereberye essula 1 olusooka kkoma ku 2 tulaba ekigambo kya Katonda nga kitulaga Katonda yatonda awatali kintu. N'ekyo nga tujaguza olunaku luno olw'amazaalibwa, tusaba ekitangaala ekya Mukama waffe Yesu kyake emitima gyaffe n'okukyusa obulamu bwaffe okutuggya mu kizikiza, n'ebikolwa byonna eby'ekko kyoke tukole ebikolwa ebisaanidde. Nga tuyingira mu mwaka 2026, mbategeeza nti omulamwa ogw'omwaka gujja kubeera okwekwata ku Mukama waffe Yesu Kristo olw'obumu, emirembe era n'obutebenkevu. Omulamwa guno gujja kubanga gutuyamba nnyo kubanga tuli mu nsi ejjudde okwetematemamu, okulwanagana, ate era n'okuba nti ensi erimu obutabangufu bungi nnyo, naye omulamwa guno gutuleeta okubeera